Mu bigezo ebifulumiziddwa olunaku lwaleero ebya siniya ey'okuna kizuuliddwa nti amasomo ga sayansi gakoleddwa bubi. Minisita w'ebyenjigiriza nemizannyo Janet Museveni yeebuzza lwaki ne gye buli eno amasomo gano gakyakolebwa bubi kyokka nga gavumenti ekoze ekisoboka okugatumbula. Alagidde ateekerateekera minisitule gy'akulembera okunoonyereza kwe kiva. Where and why is there a problem in sciences that does not go away? Ono akoonyako ne ku kyabasomesa abebulankanya ku mirimu nga bwe bayinza okuba nga be baviirako okufiiriza abayizi. Alagidde bano bagobwe. Teachers that are found not to be on duty when they are supposed to be on duty must lose those jobs. Akulira omutindo gw'ebyenjigiriza Kedres Tulyagenda nga yakiikiridde akulira ekitongole ky'ebigezo ategeezezza nti omuwendo gw'abayizi abeewandiisa okukola ebigezo omwaka gwa 2020 gwakendedde. Ensonga zinokoddwayo okuba nga ze zaaviiriddeko kino zeekuusa ku muggalo. Babayizi abaliko obulemu abeewandiisa okutuula ebigezo bino beeyongera. Janet Museveni agamba nti gavumenti yakwongera ku bungi bw'amasomero ga siniya mu ggombolola gye gatali okusobozesa abayizi okubaako we basomera naddala mu biseera nga bino. Some private schools failed to reopen in October 2020 and some of the learners were not able to find other schools. The NRM government is taking great strides in bringing an affordable and accessible public secondary school to each sub-county that does not have one. Okusunsula abayizi abagenda mu masomero ga siniya naago agayambibwako gavumenti kwa kusigala nga bwe kubadde kukolebwa. The current government approaches for selection and admission into entry levels for O-level, A-level and post-secondary education levels remain as it is for public and government-aided institutions. Ku ky'okuggulawo amasomero ategeezezza nti kyakukolebwa mu mitendera wabula abakwatibwako balina okubeera abagumiikiriza. We are considering the sequencing of reopening the schools that will follow, which is realistic as government finds the vaccines required for all our learners. Ono abaddemu ennyamivu eri abazadde bagamba nti tebakoze buvunaanyizibwa bwe mu kugunjula abaana ne babulekera gavumenti. 15 girls gave birth during the examination. Now that is really not acceptable, not to education institutions, but also not to the families where these children come from. Sandra Nachwala, NTV, ku ssaawa emu.